Zezanga mukoddomi waabwe Katende oluvannyuma lw'okukitegeera nga nnyini ttaka we yasinga ekyapa mu bbanka yadduka zambwa okukijjayo n'ekigendererwa eky'okuwamba ettaka. Balebe waffe ffenna boolaba tuzaaliddwa wano. Mwagala ki nga famire? Ffe twagala ekintu eki kimu bwenkanya bannamateeka. Talina buyinza kutugoba wano kubanga tuteteeseganyangako naye. Bwe twateeseganya naye n'agamba nti mugira mulindako. Otegedde? Kakati bwaddira abaana bange ate nabo n'abasiba kitegeeza ki? Bano bagamba nti oluvannyuma lwa Katende okusala ku ttaka lyabwe yaddira n'ettaka eryali lisigaddewo ery'ekijja n'ateekako olukomera n'ekigendererwa ekyokulyezza. Kubanga bantu bangaawo babasiba era ng'ekibasibya bijja eno kubanga oli ayagala kwesesetula ajje nga yeeyongeza wano nawe atwalewo. Abagavumenti bannabbanja ajje batuyambe kubanga batugobaganya tetulina gye tulaga tulina gye tumanyi wano wetwazaalibwa wetukulidde wetukaddiridde. Nga bw'obanga ogoba omuntu ku kibanja tekiba kituufu. Waliwo constitution ekugamba oteekwa okumala okuteeseganya nannyini kibanja ng'era we nayogedde nnyo. Bw'abanga teyateeseganya naffe n'agezaako okututwala. Ekirala omusajja ono mukoddomi waffe twawasa mwannyina ewaffe eri Mutumbi twawasa mwannyina era muganda wange tajja afe mukoddomi we. Tugoba ebitooka byonna babisigudde. Ekirala ssebo batugamba bijja tubijjewo tetulina gye tulaza bijja tusaba bubuyinza butuyambe. Olunaku olw'eggulo bano baaleeteddwa mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi bw'atyo n'abata ku kakalu ka kkooti. Oluvannyuma lw'abasibe bano okuyimbulwa twogeddeko nabo ne batunyonnyola ebyaliwo. Engeri ndowooza gye yali alina ssente ffe yatuyita emabega tetwategeera n'afuna ekyapa. Mu kufuna ekyapa oluvannyuma lw'okufuna ekyapa azze atunyigiriza ng'asiba ekibanja kyaffe buli budde ajja yeeyongeza nga tumuyita twogere. So n'olw'ensonga eyo tugenda kufaafagana n'abantu bano tulwanire eddala n'ensekulwana yenna paka ng'amalaalo g'abakadde baffe oba amalaalo g'abakirira nti banze tegasengeddwa. Katende Jackson agambibwa okwezza ettaka bwe twogeddeko naye ategeezezza bw'ati. Kati genda mukave mu meeting then nkuba ndi mu meeting essaawa. Brian Membe ku lwa